kye baba bakola situla omuggo gwo golola omukono gwo ku nnyanja gyawulemu lw'abaana ba Isirayiri batambulire mu nnyanja ku ttaka ekkalu. Nze ku lwange nzija kukakanyaza emitima gy'Abaymisiri babagoberere. Bwe kityo nzija kwefunira ekitiibwa mu Falaawo n'eggye lye lyonna n'amagaali ge n'abeebagazi be. Bwe nnaamala okwefunira ekitiibwa mu Falaawo n'amagaali ge n'eggye lye, olwo Abamisiri banaayiga nga nze Mukama. Awo malayika wa Mukama eyali atambulira mu maaso g'eggye lya Isirayiri n'akyusa ekifo n'adda ennyuma. Empagi y'ekire n'ekyusa ekifo n'eva mu maaso n'edda ennyuma waabwe n'esigala eyo. N'ejja wakati w'olusiisira lw'Abamisiri n'olusiisira lw'Abayisirayiri. Ekiro ekyali kiddugavu, ekiro ne kiyita awatali magye g'abalabe kusemberako kumpi okumala ekiro kyonna. Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja. Omukama n'asindiikiriza emabega ennyanja n'empewo ey'amaanyi ey'ebuvanjuba ekiro kyonna. Ennyanja n'agifuula olukalu, amazzi ne geetemamu. Abaana ba Isirayiri ne batambula ku ttaka ekkalu mu nnyanja mwennyini, ebisenge by'amazzi nga bibali ku ddyo ne ku kkono. Abamisiri ne bawondera, bagenda babagoberera ne bayingira ennyanja. Embalasi za Falaawo zonna, amagaali ge n'abeebagazi be. Ng'obudde bukedde, Omukama n'atuna wansi w'eggye ly'Abamisiri ng'ayima mu mpagi y'omuliro n'ey'ekire. Eggye n'alireetamu okutabukatabuka. Yasibaganya namuziga z'amagaali gaabwe nga tezikyayinza kugenda. Abamisiri ne baleekaana nti, leka tudduke. Abayisirayiri Omukama yabalwanirira eri Abamisiri. Omukama n'agamba Musa nti, golola omukono gwo ku nnyanja, amazzi gaddemu okukulukutira mu Bamisiri n'amagaali gaabwe n'abeebagazi baabwe. Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja. Obudde bwali bukya, ennyanja n'edda mu nteeko yaayo. Abamisiri abaali badduka ne bagayingira butereevu. Omukama n'asulika Abamisiri mu makkati gennyini ag'ennyanja. Amazzi bwe gaakomawo ne gasaanyaawo amagaali n'abeebagazi b'eggye lya Falaawo lyonna eryali libagoberera Abayisirayiri mu nnyanja. Ne wataba n'omu yasigalawo. Naye abaana ba Isirayiri baali bayise mu nnyanja ku ttaka ekkalu, ebisenge by'amazzi nga bibali ku ddyo ne ku kkono. Ku lunaku olwo Omukama n'awonya Isirayiri Abamisiri. Isirayiri n'alaba Abamisiri nga emirambo gyerambise ku lubalama. Isirayiri yalaba ebikuuno bya Mukama kye yali akoze ku Bamisiri. Abantu ne bawa Omukama ekitiibwa, ne beesiga Omukama ne Musa omuweereza we. Awo Musa n'abaana ba Isirayiri ne bayimba oluyimba luno olw'ekyo, ebyo Mukama yabyogera. Oh,
ate kabaka w'abantu mulabe mujja kuyita ensi ze mutayitangako era ensi mulabe mujja kuyita ensi ze mutalabangako era ensi ezitabamanyi ziri linnemuka gye muli kubanga Omukama Katonda wammwe ate omutuukirivu wa Isirayiri yabagulumiza. Munoonye Omukama ng'akyasangika, mumukoowole ng'akyali kumpi, omubi ave mu makubo amabi, n'atali mulongoofu ave mu birowoozo ebyo, adde eri Omukama asaasire eri Katonda wammwe kubanga ajja kusonyiyibwa ddala. Kubanga ebirowoozo byange si bye birowoozo byammwe, amakubo gange si ge makubo gammwe. Amakubo gange si ge makubo gammwe, Omukama bw'agamba. Kubanga eggulu bwe lyesuubye ensi, bw'atyo eggulu bwe lyesuubye ensi, bwe gatyo amakubo gange bwe geesuubye agammwe, n'ebirowoozo byange bwe byesuubye ebyammwe. Anti kyenkana nga nkuba ne bibaza neewa omusizi ensigo, nenkwa n'emmere ey'okulya, n'ekigambo kyange ekiva mu kamwa kange ekiriba ekiriddayo ekiridda gyendi nga kikalu, kirituukiriza kyeŋŋenderera, nekireeta omukisa ku kyekitaddeko ebyo Omukama yagambye. Mukama tunamutenderanga oyo akugaaba ebintu byonna moyo gwawe kwaya tetweyowirwa natekanga Omukama ekiddibwamu kyokka nga okwewulira.
bye mwajolonga mu mawanga gye mwagenda. Erinnya lyange ab'amawanga lye babadde bajogoola, nammwe lye mubadde muweewudde mu bo, nja kulizza mu kitiibwa kyalyo. Ab'amawanga bategeere nti nze Mukama. Bwe neddiza ekitiibwa kyange mu mmwe nga bo balaba, kubanga nja kubaggyayo mu b'amawanga mbakuŋŋaanye byonna mu nsi. Nja kubakomyawo mu nsi yaabo mmwe. Nja kubayiwako amazzi amalungi mugange, munyweze era mukuume bye nalagira. Mulibeera mu nsi gye nawa bakitammwe, mugenda kuba ggwanga lyange, nange mbe Katonda wammwe. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Katonda oyo atenderezebwa atugambye nti ajja kutuwayako amazzi amalungi. Kwaya ketuweeyo olw'okwegulira ekiddibwamu nga bigamba atenderezebwe Omukama. nga erabire ddala nga bw'oli bw'ogibbudde eyali ekaddiye ezzebuto, ng'abantu ezzebuto ng'ebintu byonna Kristu y'ensibuko yaabyo. Ekyo tukisaba ntuyita mu Kristu Mukama waffe. Essomo erisooka lisomeddwa mukyala Kusiibwega, eryokubiri Kabanda Maiko, eryokusatu Simon Peter Kaswe, ate eryokuna lisomeddwa Mwami Mugembe. Awo nno mu kaseera kano tuyingidde ekiro, omwagalwa waffe yatuviirwako, Kristo oyo amaze okulangirira nti amagomba agawangudde, naffe tununuddwa.
libalirira Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Marko. Basabaato bwe baggwako Mariya Magdalena ne Mariya wa Yakobo Solomo ne bayingira mu ntaana ne balaba omuvubuka ng'atudde ku gwa ddyo ng'ayambadde ekkanzu etukula ne batamu ng'ayambadde ekkanzu etukula ne bateemuka nnyo. Ye n'abagamba nti muleke kutya, munoonya Yesu ow'e Nazaaleeti yakomererwa ku musaalaba. Azuukidde, muno taliimu. Mulabe ekifo mwe yabadde ateekeddwa. Kale mugende mugulire abayigirizwa be ne Peetero nti abeesooseeyo mu Ggaliraaya gye mulimulabira nga bwe yagamba. Bo ne bafuluma mu ntaana ne badduka kubanga baali bakankana n'ensisi ng'ebakutte. Ne batambula omu, ne batambula kubanga baali batidde nnyo. Ebigambo by'Evvanjiri eno wano we bikomye. Tumala okuyigiriza wano mwasi ne wayo, if not always, ne tumala nitubuukira byonna wholesome. Ne bwe tugenda tulaba demand zinga nnyingi, ne tuwenyera ne tuvaako ne tutagalatagala. Nabo mu kiragaano ekikadde bwe batyo bwe baali. Naye Omukama teyassa mukono gwe okubanunula. Eyo ye story gye tujja tuwulira ne tutuusiza ddala mu New Testament. Kwegamba nti amasomo ge tuwulidde gonna okusinga gabadde mu Old Testament, nga gatuleeta mu kiragaano ekijja. Olwo n'agamba nti byonna mbikoze abalanzi bwe basindikidde ne mutagala, byonna ne bigaana, kati kambasindikire omwana wange. Kwe kutusindikira Mukama waffe Yesu Kristo. And the epitome of that is the death and resurrection gye tukuza olwaleero. Nti atusindikira omwana we ajja atununule oba abalanzi bonna tubajeemedde, kale kambawo omwana wange. N'olwekyo okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo ke kabonero akalaga nti Katonda waffe yali mumanyirivu nnyo okweviramu ddala n'atuwa n'omwana we n'agamba nti kambawo omwana wange yaba abajjako ekibi. Twebaza Katonda olw'omukwano ogwo, twebaza Katonda olw'okwagala. Oyo y'omwana atusanze mu nzikiza gye tubaddemu ekifaananyi kye tubadde nakyo ebweru. Kristo ekitangaala ekyayaka mu nsi yonna ne kibuna ensi yonna ne kisaasaanya enzikiza, gwe muyo gwe tuleese nagwo, ne kando nga kyekitangaala ekitukulembeddemu. Okukwata kwaffe kando oba emisubaa gye tukutte kyekitangaala ekyabuna ensi yonna ne kisaasaanya enzikiza n'ebula mu Kristo. Kyekyo kye tukuza olwaleero. Bakristu baganda bange, singa Kristu yabonaabona bubonyiibonyi n'afa n'atazuukira, okukkiriza kwaffe tekwandibadde namakulu. Na wano sitwandibaddewo, twali mulowoozezaako boolyawo nga bajjajjaffe abaala bonna be tulowoozaako nti jjajja gundi yafa. Era yali musajja mulungi yakolanga ebyamagero ku kyawo gye yali ali bamutendereza. And that's all. Naye Kristo ekyensuso kyagattako okuzuukira kwe kukyusa everything about death. Nti okufa kwa Yesu tekwali only about death, naye kwalimu okuzuukira, and that attached a meaning to our lives as Christians. Twesabire bakristo baganda bange okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kutufuukire ettawaaza
ey'obulamu bwaffe mu mwaka guno na bulijjo. Mbaagaliza ekiro ekirungi, mbaagaliza obulamu obulungi, mbaagaliza okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwe tukuza olwaleero n'ennaku ezijja mu maaso kutubeerere kwa bibala birungi. Omukama abeere nammwe. Tugenda okuzzaako omukolo omukulu gwa bannaffe bano abalonde gwe njagala okubaako kyenjogerako katono nga tunagenda ku mukolo. Nnyaffe Eklesiya abatiza abaana abato nga bwe tujja okukola oba nga bwe tukola bulijjo. Abaana abato era ne Easter Monday tujja kubabatiza abaana abato. Ne wabirawo n'abakulu abategera Kristo nga bakulu ne bagamba tutegedde Kristo twagala okukyusa obulamu bwaffe. Mu ddiini yaffe bwe tuyita abalonde, tetubayita abalonde kubanga tubasanze kuba tubagamba jangu tukulonze oba nga babuze. N'ekyo kyekibafuula abalonde nti Kristo bamutegedde ne bagamba kati naffe twagala okufuuka abakristo. Ne beeyatula ne bagamba nti kati tubirabye tubitegedde twagala naffe okuyingira mu kintu ekyo. Basobola okuba nga bava mu ddiini endala, basobola n'okuba nga babaddeawo tebalina ddiini bagamba kati twagala okuyingira eno eddiini gye tutegedde gye twagala. Nnyaffe Eklesiya abaaniriza nnyo n'asanyuka kubanga baba basazeewo okubeegattako ne bayingira mu kisibo kya Kristo. Ogwe mukolo gwe tugenda okukola nga tubakolako emikolo egyo egy'enjawulo, mubeera okubabatiza n'okuba konfirmation ne bakakasibwa ddala nti ddala bakristu bafuuse bannaffe mu Eklesiya Katolika. Era omukolo ogwo nga guwedde tubaaniriza ne tubasaba nabo okwetaba mu buweereza bw'Eklesiya, kubanga tebajja mu Eklesiya kuwumula buwummuzi wabula okubaako bye beetabamu mu kibiina ekyawamu ng'ekyabakristu. Abalonde lusembere wano mu maaso n'abazadde bano abatiisi. Lusembere abasigadde tugenda kuyimirira nga tutwala amateeko. Lusembere nga tumalire okubazaala okwokubiri. Oluganda baagalwa ennyo bayire Katonda baatumiza abakantu batusabira abaweereza be bano basaba okubatizibwa. Ye yennyini yayita n'abatuusa kabanga kano abawe ekitangaala n'obuzira banywerere mu Kristu n'omutima mugumu. Eklesiya yakkiriza nabo be baba bakkiriza ey'omutuukirivu tubayiire butuufu. Tugenda okukoowoola nga tujja mu mazima ge nga tukola omukolo guno omukulu ennyo Eklesiya Katolika okuyinza abantu bano. Ayi Mukama tusaasire, ayi Kristo tusaasire, ayi Mukama tusaasire, abi omutukuvu nnyo Katonda, ayi omutukuvu, abalayika ba Katonda benna, Bwana batiisa omutukuvu, leetera omwempawo w'abatukuvu, Andereya omutukuvu, Bwana omutukuvu,
ekisa tuwonye ayi Mukama ekabi konna katuwonye ayi Mukama buli kibi kituwonye ayi Mukama olw'okubeera okufaako tuwonye ayi Mukama olw'okubeera mwentukivu yayiwa tuwonye ayi Mukama fe aboonoonyi tukusaba tuwulire tugattako n'abolereza bonna abalondamu era tukusaba tuwulire Yesu omwana wa Katonda tusaba ayi Kristo tuwulire ayi Kristo ayi Kristo we abooluganda baagala ennyo wanjagire Katonda paati kati kajja ku bantu be katuwanga tumukisa ayi Katonda byamagero bye tulaba oleramu ebyewuunyisa n'amaanyi agatalabika kaakano tugenda kuzaako okubatiza abalonde asooka eri ekutakasango abadde musiraamu eyafuna ebirala kwako ekyambalo ekyabatiisimu Maria Petro kwako ekyambalo ekyabatiisimu Maria kwako ekyambalo ekyabatiisimu Siriya kwako ekyambalo ekyabatiisimu Robert kwako ekyambalo ekyabatiisimu Neriku kwako ekyambalo ekyabatiisimu Mike kwako ekyambalo ekyabatiisimu Mike kwako ekyambalo ekyabatiisimu kaabana omutambuzi agenda kwata kyawaza ya pasika abasajja batiisimu kwate kyawaza eyo mugikoleze kutabaza ya pasika kyekitangaala ekikristo kyayagala batambulemu kwagala n'ekitangaala buli muzadde w'abatiisimu olina okuleka mu kutawaza ababatizibwa ekitangaala kya Kristo ekitangaala kya Kristo ekitangaala kya Kristo Katonda omuyinza wa buli kantu atakwa kuume enneema ye Yesu Kristo oyo atuuse ne mulamu obutaggwaawo. bwe batyo olugendo lwabwe balutandise lwaleero abagole mukyukire era kibiina kyonna webalabeko bekereza abaagonye omwaka
kalaiti Love you. Namatovu Mukusaba Esangaalo